Ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics kikomekkerezza ebibalo by'ebbeeyi y'ebintu mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi oguweddeko olwaleero 2022-2023. Okusinziira ku alipoota efulumiziddwa olwaleero, enkyukakyuka y'ebbeeyi y'ebintu eyongedde okukka nga tevudde ku bitundu 6.2 ku 100 nedda ku bitundu 4.9 ku buli 100. Kino kiraga nti embeera egenze ekkakkanamu mwezi ku mwezi. Katusuubire nti n'omwezi ogujja tusuubira bwe binabanga embeera etambudde nga bwe bibadde bitambula tuyinza okwongera nga tujja twongera okufuna ate ekisingako awo. Bandifuna Magoma, omukugu mu kunoonyereza ku bibalo okuyita mu kitongole ki Uganda Bureau of Statistics UBOS, agamba nti emmere yeesinze okuleetera ebbeeyi y'ebintu okukka era akulaga ebintu ebisinze okukka ebbeeyi. Emmere naddala ey'amatooke esse ku bitundu 2 bw'obugeraageranya bw'ebyaka ebitundu 8.3. Obumonde byo bwasse ku bitundu 6.7 bw'obugeraageranya bw'ebyaka omwezi ogwaggwa bwali n'obutundu 6. Awamu emiyembe. Magoma era ategeezezza nti gavumenti erina okukwasizaako abalimi okulaba ng'obungi bw'emmere bweyongera olw'ebbeeyi y'ebintu lw'ejja okwongera okukka. Kiri nti singa amakungula gaffe ganaabeera malungi, nsuubira emiwendo gijja kwongera okukkako. Singa ebirala byonna binaasigala nga bwe biri, katugambe amafuta gasigadde bulungi, emisolo tegyeyongedde n'ebintu ebirala, emmere ate neyeeyongera obungi, tusuubira nti emiwendo giyinza okukka. Abakugu mu kitongole ki UBOS bagumizza bannansi ng'akadde konna mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogutandika enkya 2023-2024 ebintu ebisinga bwe bisuubirwa okukka ebbeeyi. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.